kati gomanya abantu benakawukana nabo ensi ebeerawo nzirenga mu bintu editing all that time man. It's a lot of time. I don't have it. Na ye bwe kiba kye kimuwa sleep at night. BOCAT TV Nera. Tuli ku video shoot ya Kikabuka. I think the audio is doing fine. Ajeri etambula and the beat is rhyming ne Sheeba gwetumanyi. Tell us about kukuzina nyimba because all of a sudden ku Valentine's Day gwene utanyimba satu. Nyimba zange bbiri nazikola like a year ago. Kujjukira ne Only Girl. Kikabuka gwe nakakola ye mupya. Naye nga nkujjukira ne Only Girl zibaddewo almost a year. Yeah, ne videos zibaddewo zaggwadda. So njagala nnyo okwe preparing nga bwe government ziri zaggwadda. Zengendo releasing nga waka nga mbadde naye for some time, of course to be prepared. Sagala mmala kintu because you know kuta. Yes. Omuntu ayinza olowooza Sheeba yatuuka lwaki aba acha hard working so much bwekiti echali wange ani Beyonce tannatuuka nzaani. Come on man nga ntuuse ntya no sinnatuuka nyine ebintu bingi nnyo byenkyayagala okukola abantu bange ba ttiimu yange bonna tebannazimba balina okuzimba nabo ne bazimba amaka naawe tonnaba so nkyalina abantu bangi abambiriivingiramu family yange yonna tennafuna kyerina kunfunamu abantu abambiriivingiramu kyalina nyina okwenyunyuuta mu buli kimu ekisoboka not to just benefit myself kubanga era obulamu bonna ng'obukolera ggwe ya bulungi naye toleka legacy so ze njagala kuleka legacy nkole ebyalima abazadde baffe ebyakabi ya n'abalala babikole ne ttiimu yange. Enyimba satu aren't you suffocating the audience oba ozimu teziyinza fiiramu along the way olumu ne lutambula? Size ezimu ekisooka kujjukira luyimba lulala nnyo then Only Girl luyimba lulala nnyo so zonna tezikuba kyekimu type yazo ndala ne kati Kikabuka Kibaala luyimba lwa wano mu Uganda lukuba mu Kibaala nga olaba nkwata bulungi like nyimba zanjawufu zonna buli muntu ajja duwulira wabeewo abagenda ogamba Only Girl luyimba lwange then wabeewo agamba nkujjukira lwe luyimba lwange then wabeewo agamba zonna nzaagala then wabeewo agamba Kikabuka. So for me I know my audience so saagiteera nyimba zonna nga zezimu nasere nyimba nga zanjawulo ate bo bennyini nkolagana nabo ne bagamba kati mulowooza tukole tutya n'obalaba nga bali active bagamba atwagala luno so I work well with my audience njagala nnyo okumanya audience yange eyagala ki era njiweeki. Mulimu line mwogambira nti oli mubisi teweetaaga nsowera is it? Ate obuuzaani gw'oyagala okubuuza nze ne mubisi seefasa nsowera ate kimanyi zeefasa ebibala zigirawo nga gwe yampise kyabanyiizizza bempise. Omanye eyo story gye yatutwala? Yabatwala wa? Yatutwala nti waliwo yayimba nsowera but gw'oli mubisi. You're overreaching. Manyo omuzungu kyagamba reaching. Yeah, you're reaching. Kubanga kati nze oluyimba nakugambye naluyimba nga n'ebyo byonna ebintu byammwe entalo z'abawagizi n'omuyimbi tezinabeerawo. Oluyimba lwange nali nalukola dda. N'olutalo lwammwe nze sirumanyi lw'abawagizi na muyimbi. Abawagizi bano njagala clearly speaking ani amanaginga page y'aba Sheebaholics? Mukyala bamuyita Age abeera mu America. Ya managing. Yabadde yagigula obulamu bwe bwonna tagimanaginga agi owning fan akeera ku macha 8 years ago nagulawo page nga wagira Sheeba kalungi abadde agi sustaining emyaka 8 ayina fans ba Sheebaholics bonna bamugobera kubanga representing ekintu kyekimu n'abayimbi bangi bagigoberera abaagala Sheeba abaagala okumanya ebikwata ku Sheeba so it's a page very interesting. Ebiyitirako bisoma direct mind yo bitya because tugeze nti tebiri ku Sheeba Richer this year but biri ku Sheebaholics waliwo ne wakolusa afuluma nga sose ku Sheebaholics nadda ku Sheeba Richer ogenda okwetegereza abayafulumye dda nze oluusi mbeera caught up kati nga kati maze nakubiri posting mbeera busy njagala nnyo okubeera hands on ku bintu byange kati mbadde nfokasinza ate ku eno video shoot so naku nga 2-3 tetupostinga so nze simanyi ye ekintu kimuleading okumuvinga business ye naye yange tetambulira ku muntu tulina program so oluyimba abawagizi tebiyinza kukwatagana ate nange muyimbi toli mukyala wa ntalo nkiwa buli omu akimanyi nti bwe mba njagala kwogera ekintu nsobola okukyogera.
toli mukyala wa ntalo Sheeba oyina n'ensonga nti the future is female. Juzi wagendako no supporting a Spice Dana, to be honest, ku Chubana n'avaayo n'agamba nti the media yebadde ereeta differences. Personally, I doubted it. Later, why? Because why did you doubt it? Because amawulire, what you give is what we take. Wayitawo akabanga katono n'obeera ne concert which was a success. Naye wayitawo omwezi mulamba n'abeera ne concert. You turned up, you didn't only enjoy but you also performed. True. Right? True. A few days later, couple of days, niwajjawo obuzibu ne dansa w'abayimbi but nawe dansawo. Gwe n'ogamba nti no wali wapostinga nga tomanyi kiriwo. Is it true? True. Nakera kumacha nze nyina energy yange ndoza Katonda oluusi abeera ayagala mmanyi. Yeah, Katonda ndoza oluusi amanya nti sina kyemmanyi. Kwanga ndi mu babo yange man. Ndi mu babo yange mbeera mu hustle 24/7. Nonya kimoving bulamu bwange ne family yange n'abantu bange nange. So ever mbeera ndi mu babo yange yensi yange. So simanya nnyo bikwata kuki kubyansi ndala so nze nakera kumacha amara nkubira tuzeeyo kite kwanga tuina management, so we communicate bagamba mulindeko nga tetulina nyawo kya kuteekayo tuli busy. Nezukira nyina ebintu ebyenkunganya mu favorites nga buli omu simu ye nezijjayo akantu akali mu favorites ka dance byenteeka mu favorites mbanja bipostinga when I get time. So nenkateekayo nentegako she vibes ngenda okulaba wansi nga bagamba free Rita Amara awe nakubira Amara na camera nangamba yeah bamsibye bikinenga. That's not right. The thing about me, oboli mama wange, oboli muganda wange, oboli mukwano gwange, ekituufu ekikyamu sisobola kubeera ku side yo case kubanga nsula naye mu nyumba ngokoze ekintu ekikyamu. Jaki kugamba onyigire nenga nkoze eki so nze kunze mu mutwe gwange mu ndowooza yange etali ya buli omu, and this is my opinion. Mbadde mu business emyaka mingi ate naliko dansa nga bolaba oyo Rita nga weeyiya gotwalira manze manyi ku story ya Rita yeeyiya natwalira mama we 10 manyi ebintu ng'ebyo kubanga gyenva manyi najja nange kenyini muwe emirimu msobola mu supporting abeezeewo kikyangamba kyakola ki. I can understand a family like that nga ye bread winner mu family. So katate wempulira mbu asibiddwa nengamba kubanga yakoze eki tiyayogedde kino nengamba gwe you make a phone call immediately. And also I thought, I'm like omanyi abantu bameka abatuogeddeko. Imagine singa nze Sheeba Karungi nali wakusiba nagwe nagamba nti onaasiba mameka kwaffe tukyayogera kubanga tuyinza kukyusa nsi oluusi abantu beboogera si bituufu oluusi beboogera bituufu naye toyinza kukyusa mindset y'abaki y'abantu opinion. Of course oluusi opinion zamwe zibeera teziri necessary naye mujja ziviewinga anyway. So bw'omanya ensi nti bwetu bwetambula nga naye wotuule wako jja viewinga opinion gye batakusabye, just keep in mind n'omulala agenda kukola ki kukikola. Nesiraba sigenda gendayo saalaba nsonga nnyo mu kino. Oli mwana muto ali mu kweyiiya already oli wakabi okigeera ekyo tekyetaagisa. You don't. Kati nze nali ndowooza nti asobola omutuuza nga y'omukazi wakabi namugamba yo listen tosobola kuncrossinga bwoti nkimanyi olowooza kino ne kino. Nze waliwo abantu benkubira tekyetaagisa negamba case nkiwa nali kubiddeko case ng'onoonyereza ebitakwatako negamba case stay out of my simple. So nze nali ndowooza asobola omukola ki omugamba yo Rita ndaba kino ne kino ne kino naye mbadde nteesa eno business yange gikole ki simple tekyetaaga kusiba muntu. So nali ndaba nga tekiri necessary. Olwo that is your opinion and buli omu ayina ogifuna nga bw'ogiwogedde but emotions driving abantu buli omu bw'ayagala right era wakapostingako. True. Naye kati bw'oba mu business eyaffe olina ozicontrollinga. Ekyo kyonjagala kigamba buli muyimbi maturity of course ogyetaaga kimanyi tejja buzino ojambala ne bw'olabayo muyimbi ali mature adapt kubanga soko wetegereze nti nga Sheeba bamuvumye tamanyi kuyimba ayambala bubi byonna ebyo weebiri. But all in all the biggest revenge, the best revenge you can give anyone who talks is success. Toyogera nnyo genda okube muziki gwo. Be successful. She's a lucky person. She's very favored as well. Ayina ebintu byengeri mu Katonda gyabikoze eki gyabimuwaddemu teyetagalagako. With 1.2 million followers Sheeba Karungi Spice Dana unfollowed you. Wakitwala otya?
bannakitwala ntya kubanga nali Nairobi ku birthday ya muganda wange mwana nze ebintu ebimu tebinkwatako naddala ebya social media to be honest buli omu amanyi akimanyi nti social media is not something eky'India because manyi buli omu alimbirako abasinga buli omu agenda kujubisiza okwo nze njagala byalaali nga bwe nkusanga kyompulirira kyaddala bodda ku social media nompaana kyakabi naye nze sitwala nnyo social media nti eri personal mbukati omuntu abadde likinga nnyo abadde anampaana kati ebifaananyi n'abijjayo kyokka gwe buli kimu n'okirekayo anti nze nyina ebyokukola case kati gwomanyi abantu bennaakaawukana nabo ensi ebeerawo nzirenga mu bintu editing all that time man. It's a lot of time. I don't have it. Na ye bwe kiba kyekimuwa sleep at night omanyi case. Let's be clear about this. Buli omu ekimuwa sleep at night nga gwe bw'okikola kikuwa essanyu ku mutima kasita kibanga tekirumya muntu yonna and follow the whole world. Do you boo? When nakola story yammwe nga muli ku Cuba n'abantu basinga bankubira abamu ne balwikingawo ne bagamba omu ku bo yakikoze mu mutima mulungi omulala she's a faker. Kweno time ogwawa nze obuzibu mmanyi nze manyi ndi real kati omulala mba simanyi gwe boogerako naye nze manyi waneeno like everybody knows man I'm a real chick. Shebaholics ejjawa entitlement eyita abantu ebirungo spices biringanya nyanya olaba omukyala gwe nakugambya agitambuza omanya omuntu atagenda kuyingira mutalo z'abawagizi yenze lwabawagizi namuyimbi betwale paka bonga boy bakola ki tobagambako nga babo edda nakikolanga nate nendabanga ekitiibwa kyendi mukuwa tewali akinziriza kati nensalawo buli omu ne mmuleka abeere mu category ye betwalire ku level zaabwe bekkakanye buli omu ye agguse ensonga ye kino kirekawo omukwano gwammwe ababiri tegwaliwo tetwagala tufeekinge. Friendship is different. Tuyina enkolagana mu industry gye bayita mutual respect for colleagues. Okay? Katuleme nnyo confusinga bino bintu. Mutual respect for colleagues. Okuwangana ebitiibwa. Abakolagana. N'ogamba nti genda mpagire kabakko naye oyo kyali wange. Naye ate muyimbi munnange. Naye ebyo biti bimeka. Ne ngamba ngenda kuwagira kampani. Nenyemuka nosange waziza. Ngenze mukubirako. Bangenze kuwagira just muyimbi. Nogende wakansime. Nengende wakansime oyo kyali wange. So sagala nnyo ngawe nabagambe sagala fekariwo ku social media tumulete ne mbulamu obuki obwaddala kati eyo yali mutual understanding and respect and respect kwanga naye akuwadde ki kati wajikujjako you respect those that respect you. When she hugged you yagamba gwe kyali wange nsoke mbuuze eno interview gena gifuula ya ntalo. No, si ntalo. Wagwan. This is the last question. Okay. When she hugged you, yagamba nti you a mentor. I believe abakyala bangi nnyo bakulabirako. Is that how people that are being mentored must be held? Truth be told, kati choina chibuuza iye gwe na mentoringa because katate oba ya disrespecting a mentor, it's not me. Kati nze sinza kumanya someone who disrespects a mentor how they feel. So you can ask that from her. But I love you guys. Chikabuka is gonna be